Wano Mulago mu wadi ya Acuity abaana abali obubi we batuukira ku baana 200 abayingira wano mu wiiki 5 ku bo babeera n'ekirwadde kya lubyamira era nga 5 ku abo bafa olw'ekirwadde kino. So omusujja okusaaba obubi okukolola kino kibaleetera wano. Bwe bamala okuweebwa obujjanjabi obusookerwako basindikibwa mu waadi eno ey'abaana eyitibwa waadi 16. Siri ayolesa mubiri wano neenyigiriza okuyingira era ng'ebitanda ebisinga biriko abaana 2. Bangi ku bano balina ekirwadde kya lubyamira. Mama Shafiki wanaakulunguddewo wiiki agamba yatuuka wano nga talinnya ng'omwana we agoyeddwa ekirwadde kya lubyamira. Abasawo bamufuddeko kwe kulaba nga essaawa zino atuulako awo n'akusaba ne kacaayi n'omuwa n'anywako. Ekirwadde kino kiva ku buwuka n'embeera ez'enjawulo. Obuwuka bukosa enkola y'amawuggwe ekiviirako omwana okussa obubi. Amawuggwe gali gaba tegakyasobola kusika mpewo nnyingi omulundi gumu na sampola. Gaba galwadde kati olw'okubanga omubiri gwetaaga empewo aba alina kussa kumukumu asobole okuyingiza empewo emumala. Omwana abeera n'omusujja, ekifuba eky'amaanyi, okussa amangu, obukoowu n'obutayagala kulya. Abazadde bakubirizibwa okugemesa abaana n'okubasuza mu nnyumba eziyingiza empewo obulungi. Obuyonjo nga nakyo kikulu mu nsonga eno. Omukyala bw'obanga ogenda okuliisa omwana okunaaba engalo zo kuba bw'obanga obaddeko n'omuntu akolola n'amukwata mu ngalo oba ggwe kennyini olina ssenyiga n'okwata ku bintu omwana by'ogenda okumuliisa oyinza okumuwa lubyamira. Gavumenti yatandika okuleeta eddagala erigema endwadde eno kyokka abo abaana abali wansi w'emyaka 2 bokka be bakyalifuna. Irene Namyalo, NTV.